Let's go. Hi Remmy. Hi, how are you? Olugambo otya? Ne bulungi ogamba ki? Why? Tuli bulungi. Abantu bebuuza ng'oludde okukoma mu skit za Mama Brighton kiki? Mama Brighton abeera very busy. Mama Brighton akola skits nga mutwalo olunaku, so most of the times abeera busy. However, nange mbeera busy. Naye ng'ate tujja kubeera tubawaayo ka skit akalala someday. Okay. Olunaku lwe mwasooka okukola ne Mama Brighton. Tell us about the experience. Kyali kitya? Yakutuukirira atya? Kyali kitya? Mama Brighton ye muntu nti wonna wakusangidde. One thing I like about Mama Brighton is abeera ready 24/7. Engoye ze zibeerawo. Engoye ze zibaawo, buli kimu kye kibaawo, so wakusangidde. So tulina gye twegwirako ne Mama Brighton. Ng'engoye ze wezina ngamba RIP katukoleyo wano eno ka skit. So that is how we came up with that skit. Ate abeera very creative until there and then afuna kyayogera. Bikunyumira? Very much. Binyumira era olumu embeera nfunyemuko ku budde nga sinneebaka ngendako ku buliri bwange nengendako ku YouTube channel ye nempusayisaamu awo ng'avuma ku bantu ng'ayomba ina olugezigezi ayagala emizigo gyonna gibeere gije kwegamba ayagala owuninga emizigo buli wabeera abeera n'entalo, so which is a very good character nti aportrayingira ddala omukyalo oyo ow'oku muzigo nga ali ne banne kwegamba tebali nnyo bize. All they do is kera kumacha kufumba kota y'omuceere nga teyina nva. Okay. Yeah, so I really do watch and I like it. Wow. Kali, your last word to Mama Brighton. Mama Brighton yeyongeremu amaanyi, yeyongerere ddala atujjako stress. Abamu tubeera n'ennaku nga mpanvu, we have long days of work. So we need things like that ate nga biri mu local language eyaffe n'olabira ddala nga embeera abazizaamu keeyo edda byeddako kitegera. However ne kati gyebiri naye ayongerere ddala tajjaako samukono. He's doing good, really good, and I'm very proud of him. Wow. Thank you for being smart. You're welcome. Mama Brighton yasiimye nja kamulaga omwana mulabye kachima ka skirt laba ka children obanga Mama Brighton asabiriza so tabaako kyakima asigale ku muzigo gwe.